amanya nze andi yatale ndi wano Isima Kayibanda ne Tyamale muganda wangu gambo Isima nga jendi oli otya nga bw'otulaba ffe tuli bulungi wadde swawumu wadde corona ffe era tubeera tuba tuli bulungi Isima osiba ennaku zonna bakulabula olubuto olukuluma olya menvu nneme siiba ani anaasiiba obadde ki Kayibanda babuuzeeko Bannayuganda bannange mwena mbalamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ne Tyamale nze Dr. Tyamale omugo gwa Musa muzzukulu wa Benz compressor E200 muzzukulu wa Benz ML 305 muzzukulu wa Benz Mercedes nsibuka German neddira Toyota Kabiro Mitsubishi kwasinga omutegera kikyabadde ategeeza kyagezaako kugamba tayagala kintu kyonna kiva China zino emmotoka zammwe ali origina ayagala bye Germany nga Brobus mugumu ku ttaka tewamulaba kyeyakola Nina Rose yamujja ate kulo nti yamujjaayo yabadde ataddewo kano akantu k'okukyayisa Daddy Andre akabadde katambula Daddy Andre waali ako kamawulire yera yaviirawo ddala nkutidde ali wafumba eri ali ku looni ene wange permanent eri freelancer ene permanent ku buwanvu bwono n'obwa Nina Rose beesaana ati Nina Rose Ekikulu love terina formula. Ne bwoba munene obeera n'akatono ne bwoba muwanvu oti obeera n'akampi akampi ate kabeera n'omuwanvu. Tewalaba muka ekoni nali ndowooza alese Sara short mukeko nti omulaba wangi bana ebintu bya Tata Sam bitambudde nnyo mawulire kitambudde okimanyi yazaala mukyala yali mukyala Sipapa Brown Sugar Sipapa yayita mujjukiro oyo n'asalawo agamba ono gwe nawe mmotoka oyo si gwe baawe emmotoka Sipapa ne bamwe atwaliramu n'oyo yaani omukazi twala Brown sukaali ggulu simanyi Brown Sugar naye agere wa Tata Sam namulayo yenna asanyuukidde nali mayima Masamu ye mukazi we naye oyo omusajja alina amaanyi g'omukiwato oyo alina ebintu ebyo komedi ono tumukola naye nga tuli basajja enjasa biggu naye gye tukola ate kunoonya ssente ez'okuyimirizaawo famire naye nga Tata Sam musajja naye nze kyemanyi ku bya Tata Sam nze nakula mu buto bwange nga mpulira baga nkyerondera taba mubbi ate omukazi yenna gw'omulaba wano ng'omubi naye bw'atambula eriyo abamufa n'olwekyo bw'omugala banja wano agenda okutuuka wali ng'afunayo omulala akola ki bwe yakolera ddala Kenzo kyoga Kenzo kati olinga aga Kenzo yali agala banja Leema tabu weeri kati Lwema ogenda n'omwana w'omusajja ategeeza kyo mwana bw'ababulirako mu ddungu ekyokubiri Lwema muganda alina emmandwa ziswaza ku bugenyi emizimu gikulinnyira awo n'ogwira eddalumba Walabu ne weeyambula omukyala n'akubulako ate jjukira omukyala akyali waffe tulina omwana ate Kenzo yagamba akantu kennatya olunaku ng'amuza yakatwala Leema Kenzo yagamba omuntu yenna nga tannamaana Leema myaka 5 aba tamunsinga omukazi yetagisa kumanya omwoyo gwange nze gwagaana okukkiriza Leema alina okuddayo wa Kenzo imbi wa entertainment toyogedde nga wa music industry mayimmo mwinamu temukkiriza nti omuntu celebrity omuyimbi basobola omubba omuyembe nga ffe tuli basajja b'e Masaka tusobola entalo n'okuziwangula wembala gw'obala Walukagga Katikkiro Walukagga se yabba wa Samona okubba abakazi muze gwammwe bafana nabba owagundi oli gwe yali ayimba naye okiwulira kyatubalira Katikkiro sekandi vice president Dr. Tyamale Pastor Bujingo Luwasa Suna Beni Lili Pazo bonna basajja b'e Masaka tosobola kudduka omulamu aliwa omulamu aliwa wangi kwabo bonna atali ddenja yaliwa atali ddenja yandibadde Walukagga naye ke yatwala muka Samona n'amukubamu n'oluyimba wangi wano si Masengere tebangobewo abasajja batamuse banna nekirala abayimbi bavuddeyo Yuga Tunes ne baddukire bawo ku busente nti muyimba mukola albumu temufunamu tugenda bawanga ku sente gw'okyogerako ki
Wela abayimbi be Uganda bazze nga babonaabona tebali organized engeri gye bali nti percentage nyingi ennene tebaasoma tebannategeera bintu biri digital nga tulina abantu abasoma mu industry batono ate sibe bakola emirimu egyo egyetagiddwa oba wasoma nga Silver Kyagulanyi naye ng'olina less influence mu baana abataasoma ba artist baagala balinaabo abatakola ki tekijja kubaawo kati eyo format gye balimu nze mbalaba nga Yugatune eno ya muntu business betunzeeko ekitone abayimbi betunze ekitone kubanga erina patron erina reviewing content muli olabamu Jenangina Genosale mubibadde access bakwade n'omutwalo abantu we bati soko tunuze ku musajja amuwadde omutwalo okutesere no linda Mivule Regan all access nkwagala nnyo musajja gwoyogera ffe tuwadde ososodde ssebo bano tobalabye musajja mulungi nnyo weebale kuba na bwongo wangi prinsipe eryemu basobola okugabira jjajja ssente nga waliwo omuzzukulu n'atazigabira muzzukulu ziwa omuzukulu ate omuzukulu osobola ozigaba mutazigabira taatawo ng'akoledde emyaka 2 ku CBS ate sebo taata okwata otya ssente ng'eyakuyise tozimuwadde zimalira mu mituufu naye ate akwata waliwo wa kamera owa kamera ngenda mulaba tugamba mu kisiibo saddaaka kati saddaaka yange egenze negenda nze empeera zinneeyongedde ezammwe mwenna badde ngamba owa kamera nkole ntya naye banalaba tya nti muwadde anti omuweereza akwata ne kati avudde ku kamera ali ku ssente allahumma salli kati eyo yonna ibadde etambudde empeera y'obusiraamu bwetyo nze kankubuulire abayimbi ba Uganda ne ba artists bajja kubeera baavu ate batya naye banaabawa miliyoni 2 tetumanyi kigambo kye bayita investment omukulu Isima ajereganya abayimbi bano balowooza nti abajerega oba bagamba mazima bagamba mazima amazima artist okujjayo obusobozi bw'ekyo ky'olina ekyokubiri mpisa byombi tekulina kye tulina neki tetulina discipline tetulina ssente artist omulungi alina okgendako ekapikyolwa buli weekend n'akiringa bwati n'awummuza obwongo naye osanga artist gwe babanja emyezi 6 alina abaana 4 alina ow'olubuto jjajjawe gyali yalwala obuwere alina ebizibu agula bamalaaya anywa omwenge buli kimu ebyo n'ebireetebwa byakwongera kwavuwaza nga Isima bwagambye yo bizinesi ya muntu kyova olaba ba Steve Gini bagagga basobola okufuna ssente mbatasobola kuzifuna bo ne bagaggawala ne ba radio baali baavu lwaki tebamanyanga kuviisaamu ssente ze bafunye ssente z'ofuna ku stage aba capital olina ozi express nga zibe mu profit okukolakulane kati fe abagezaako okukola fe bavuma nze ate nali nawo nga Jena ŋŋamba Genosale nti eno nno bizinensi mwe bayimbi mwe mbalaba nga abagamba temulina music nkubanga ye yeewuunya music wa Nigeria akola kiwa wano mwivo gyo concentrating okujja wano aba Nigeria bapapa kwekubya nabo bifaananyi seringa teera mumanyi era biki mumanyi Nigeria tekkiriza wadde music wansi ki ndala tebakikkiriza n'aba wano akajanja bayakoze dda kolabo n'omuyimbi gwatamanyi simanyi kechapu omuyimbi simanyi kechapu simanyi omale jano n'abagamba mbalobingidde 57 billion eno industry njize ku next ki era seewuunya nti Ugatunes zazze nga Jenangina waali nga ne Genosale ki waali era ng'akutta abantu abagenze basoma okubaagalisa ekyo whether banafuna ssente naye buli kintu kirina ofuna keki entandikwa engeri gye baagaana obeera organized babeera bagamba music ne wavayo producer association simanyi songo writer association simanyi nankasa namunjolo association balemwa kakati ye eno ensi efugibwa ba military ate mu bayimbi muvuddemu omuntu abatawanyiza kati they cannot take industry ya music for what chovola baba batutte mu Yugatune bamale babawandiise babamale babawe content reviewer bagambe nti luno luyimba lusaana okugenda mu bantu yimba mbu simanyi kyalenga simanyi biki lindako ensonga ozogerako ki ensonga ekizibu ekirimu bano abayimbi baali tebasobola kwekola mu mulimu tebasobola ekizibu ekiri mu industry yaffe
okusoma mukukulembeza nnyo naye okusoma si kye kintu ekikulu ennyo ne bw'osoma ennyo nga tolina magezi mazaale era osigala oli nothing ekyasingira ddala okuleeta obuzibu olaba Katemba owaffe bannakatemba ekyatulemesa okukola ssente kuzannya abasajja abakulu ne mugamba tugenze ejjinja kuzannya kati omuntu agenze okuzannya oba onoofuna ssente Katonda wa muntu akoze nefe nga tugamba tugenda kuzannya ku Bati Valley kati bwe munaazannya ssente munaazijjawa Katonda agabira muntu akola singa twagufuula omulimu nti Katemba mulimu kukola singa tuli bagagga singa bagamba tugenda jinja kola naye twagamba nga tugenda kuzannya Kayibanda ndaze kuzannya nedda kubeera kukola kakati ekizibu ky'abayimbi bakulabira bwerere ekizibu ky'abayimbi kikino abayimbi oba wano mu Uganda oba mu Africa twalemwa okutegeera professionals zaffe okitegeera bw'obanga osobola okugenda mu studio n'oyimba oluyimba that is your profession giwe respect giwe ekitiibwa naye kyalema okitegeera kati abayimbi ne be banaakola batya nga waliwo kano akakundi kaabano waliwo kano kaabano kano kakundi kaabano ne be banaaba Yuga Tune era bajja kusigala nga baavu kubanga omuyimbi wa wano babadde bafuna ssente nnyo singa baali nga tulina ekibiina abaproducer abakuba ebivuga baani bonna nga bali mu kibiina eki nga tulina cooperative eyaffe nga ba music industry oba artist bonna nga kitugattiramu singa tewali muyimbi wano mwavu Otagala omuyimbi bw'ajja awantu nga n'asangawo producer nti ono ayagalawo ki bw'asangawo songolwriter nti ate ono ayagalayo ki ate n'okulowooza nti bw'okola hit it is a privilege in administration mwino kijjo kikomya n'olaba omuyimbi olw'okuba mbu alina hit n'ayagala ayimirire wamu ne Silver Kyagulanyi how administration kyanjawulo ne hit ki songo si buli muzambi omulungi nti ye kooki fabayimbi wakomadyo yimba nina hit kitegeeza ki oyinza okukola hit nga yannaku nnya kube mmese naye nga waliwo oluyimba lwe tugenda owuli olwa Firigo olwa Fire Bongole lutaya buli mwaka okitegeera bali disorganized kati military kebe organizing ne kati bannakatemba bo nga tebabafaako kati awo tutegeeza East West mu 7 the best kubanga buli kimu kidda gyali eri gye basooka okuwungira n'obukofiira baavuddeyo nga tewali wadde 10 n'eki bannakatemba balina ebizibu lubaale waabwe abaluma nze bannyamba nze Dr. Tiamale namanya nti mu Kampala wano buli omwana anoonya kyakulya abantu abo bonna boolaba tukola organization bo bannaffe abamu ne bazoonoona kubanga obutasoma bulwanyisa okusoma obwavu bubeera mu musaayi okukola erinnya n'okufuna ssente bintu byanjawulo awo kikyatutawaanya nnyo ne bamukola organization kati waliwo ttuka yaba comedian abaasoma ne Sebbanga yakola eyo abatamanyi kuwandiika kati awo tabbu eri awo tumaliriza omusajja nga ali sumaati ate kati olabye awagira weenaalimu ffe tuli beenaali buyagala nswaze gavumenti eri mu buyinza akagato kalabe kakubye tuyambala obubi wangi mbujaye enjala nedda ngamba ono jaye enjala aliwa owakamera jaye enjala kulaga enjala bako zino zembadde mulabe za muliyati ayogera bimulinga entuntunu tinayagala bwa president wangi enjala zo ziriwako ebinnyo enjala zo ziri zaffe zasigala mu lukoola enjala temuli ng'ojja onsindikirako ebinnyo mbu bampe emmotoka labesa oleta jajjaawo bano abantu bamuleta ku TV n'agongobala n'omugiwa simanyi isima oddayo dde student ate nkimaki 7 amaze okusakiwalinga future nga nzira mu mpewo bakulabula lubuta ate olya menvu isima kati yajja kubijja omanyi omuntu bwakaddiwaga kasembera kati isima ali kubijja lwaki atawanya omulambo guleeta mi box bale tukole gundi